Jendi sebo. Obadde obuze. Ai omuyimbi abula. Omuyimbi tabula afa bufi. Nze ndi mulamu. Omuyimbi ategerekeka. Toyina kulabika buli wamu kubanga abo abantu boolabika balina okusasulira okulaba kubanga kyekikubeezaawo bw'olabika ennyo oyinza okuyita abantu ku show ne bagaana okujja kuba bakulaba alaba. Ani yagamba ndi South Africa sebo? Zaali South Africa nayitayo buyisi nga nina gye nva. Nali nva mu America, Canada, wane mpitako South Africa. Era abo ababalako ebifaananyi be bano abantu era betusangasanga ne mwekubisayo ku bifaananyi oba nakubayo ekifaananyi naye nze sirinya omuntu ayagala nnyo okwerabisa nga bw'omanyi. Batugamba okusinziirako ebifaananyi bye batulaga baali batugamba nti ogendedde ddala South Africa togenda kudda n'emmotoka wagitunda. Eyo si yensi gye nsobola okugendamu n'embeerayo. Nze njagala nnyo ensi yange Uganda. Omuze gw'okutambulamu ngulina ng'era abantu abalala era ndi kumpi na kutambulamu era still. Wanze buli we gutuuka ogw'ekkumi, 11, 12 awo nina okufunamu ku ŋŋendo nengena nendaba ku nsi endala n'ebipya ebiriyo. Tuli wano ku King Michael. Kiki osinga okumanya King Michael muyimbi dancehall, musajja omu ku bateeka dancehall bamuteekamu amafuta. Kitegeera okubeera nti dancehall abeera ne meaning era kyova olaba nti bwe yeeyita dancehall king tukikiririzaamu ne tukiwa ekitiibwa. DJ Michael omusajja mupambanyi nnyo nti up to now okuva lwe yabeerawo tazikizanga era nga bumanyi ups and downs zibeerawo mu bulamu bw'omuntu n'olaba nti akyalumba era akyali energetic, akyali vibrant. Ekirala oluyimba lwe mukomuko nze na producing nze producer waalwo yaman. So kati ekyo kinkakatako okubeera wano. Omuyimbi omuntu bw'agamba nti omuyimbi yagwa aba mutuufu. Omuyimbi tagwa, omuyimbi afa bufi nagambye. Teri muyimbi agwa. Ate n'ekirala nze omuntu bw'agamba nti nagwa nkyenyumirizaamu olw'ensonga ekintu ekiri wansi tekigwa, ekiri waggulu kyekigwa. Kitegeeza oba waliko waggulu. Abantu abasinga badde balowooza nti ne music wamuvaamu kati wadambi abulimi. Lwaki? Okakasa abantu aboogera ebyo tebalina smartphones. Abantu aboogera ebintu ebyo tebalina smartphones kubanga omuyimbi omulembe gw'okubuza omuyimbi bw'akapya kaliwa gwaggwako. Omuyimbi ogenda bugenzi n'omugugolinga n'olaba kikyayinawo ekipya. Si buli kaseera nti oluyimba bwe luba teruvuze ku TV omuyimbi talinawo luyimba. Genda ku channel zange gugolinga olaba basinayo ekipya. Abantu abasinga badde bagamba oba waliwo allegations ezibadde ziraga nti wayavuwala ne studio tekyaliyo n'emmoloka bagitunda. Obwavu kiri nnomo. Obwavu bulinga kufa. Omuntu yenna ayavuwala naye nze simanyi abantu baagala nnyo okwogera ebigambo byanjwanjwa naye gwe bw'ontunulira bw'otonda olaba ndabika obwavu. Bw'otunulira bw'otolaba ndabika obwavu bw'otunulira essaawa eno essaawa eyambalwa mwavu. Guno omukuufu gwambala mwavu. Nze siri muyimbi bano abeetimba bulingi n'ogira otya nyambala akantu kamu bw'ogamba nti ebbaala tugiggalewo nkajjamu nenkalekawo ne mbagamba nja bbaletera zita ssente ng'ate ntono kweza ezigula kano. Saagala nnyo okwebalabala kuba nja kunyiiza abantu. Omanyi nze ekizibu kye nnina nalekeraawo okwogera ebingi kuba bw'oyogera ebingi bannayuganda banyiiga. Gwe tunulira butunuzi bintu omuntu byayambadde olabe. Nze kennyini ndi mupya tewali kirala. Nze mupya anti oŋŋambye embuze kitegeeza buzzemu kunda ndi mupya yamaani. Bannayuganda twabavaako batuwabya batuvuga speed ffe tukola bye twagala abalala ne batugoberera. Ayagala ngoberera atayagala ndeka kuba mu Uganda we byatuuka takwagala kwagala. Abantu abazze wano olwaleero wa DJ Michael be bamwagala era batamwagala tebazze. Kati bannayuganda nze temukyanvuga speed. Atanjagala ne bwe nakola kito ojja kunjagala. Kati gwe atanjagala
sigalayo ne mbuta njagalabo. I don't care. Yeah. Okakasa. Eno gise listeners party. Gwe bwe kikulabikidde. Okay, simanyi ayinza okuba mwe bannamawulire aba briefing n'abagamba ekyo. Okay, kakati nze ogwokubiri gwe nnyini gwe twogerako. Nze muyimbi eka yali ategese concert nga siri wate nekwatayo naye nga siriwo kuyimba. Nategeka kyo ku Autospa nenfuna abantu nga tesiriiwo. King Saha nanzigalirawo sho kuba saasobola kujja. Buli gwakubiri mbeera ne show ku Autospa. Nze saagala kukolerera nnyo show mu town mu Kampala. Nkolereyo bali then nenfunayo shemu. Kati buli gwakubiri mbeera ku Autospa ku Valentine's Day. Era Valentine's Day eya 2023 tuli ku Autospa wetuli nga bulijjo. Na guno omwaka era naliwo ku Autospa lwakuba saayimba naye yali successful, yali amaanyi. Yaman. Abayimbi ennaku zino bakola concert ez'enjawulo naye tolabika ku stage. Tebakuyita. Sigenda ku mbaga gye batampiseeko. Yaman, kubanga bw'otagenda ku mbaga gye batakuyiseeko kitegeeza tebagenda kuwa katebe kutuula. You understand? Bw'ogenda ku show gye batakuyiseeko tebajja kuwa platform kuyimba. Nze ngenda ku bifo bampise. Ndi musajja mulangira ate naakola ki?